tubadde tukusaba muganda waffe mukwano gwaffe fokasinga ku Kivulu. Both civil and criminal. There is penalties. naye Nobert event so yalabika naye ayinawo bwe yeekute ojjukira liwe yawayiriza Kenzo nti mbumbu simanya akyamukamangu nga Kenzo teyamusuuyi. Nobert ayina ekijinji bannange Nobert yayogera ebigambo ku Kenzo ne ŋŋamba essaawa yonna essimu gye nziramu ofuna nti Nobert bamukutte naye ekiyaye kiri information gwe nafuna Nobert ayina mukulu waawo munda Nobert mukulu we baŋŋamba nti yakulira mbu then it makes sense. Awo obwedda we nnoonya bannange now I understand kubanga ayina we yagamba nti omukulu oli bannange bwe yalaba ku mwana muwala n'akyamuka omwana simanya akyamukabiri maaso ne ŋŋamba what is this ekiwala kiri nze Kenzo simunenya yalina kukyamuka naawe kirina amabina gasagala bwegati nga ne mukyala wa Kenzo ayina awaliwo obuzibu leka naawe oli omusajja muyisiraamu muleke nawe mukyala wa ayina diifu nedda leka lekero muyingirira mubadde mugambye wulira temwogera bya kisimu mugambye nti oli alina diifu nenkugamba ne madamu ngenda kubira ddaki ojja kulira Easter mu nkomo kati kambabulire nze nina omusajja ayina ssente ayina ajja kudda wano tukoleko we natandika okwogera ku kyebbeeyi kyange tetugenda vva wano omusajja nga tannalya kukola buli kimu bebi wange bannange okyali ku weekend palapasek radio 4 ensunsuzi tugendeko ku story ya Ediawe muleke bannange mukireke mundeke so tugende wa Ediawe Ediawe yavuddeyo ng'ali ne kapenso simanye Ediawe yabomba abantu batambula Ediawe tava Canada nina bye nawulira alabika ayinawo nina bye nawulira mbwa ayinawo madamu ali olubuto tannatuuka kuzaala akyali muto ani wa ani omuto yakolagako mukazi we nze nkugamba information gwenfuna ebweru mbwa ayinawo madamu ali lubuto mukazi okyo ono gwe yagamba mbu yali amukwatira mu studio Kalo Nantongo bwe yali amagenda mugadanga mu studio egundi yokka gye nnina naye ye Ediawe baŋŋamba yakwanako okuba kadde olaba yali agezaako okukabaasanya nedda omusajja bw'aba asobola okukabaasanya yaliwo bakisetolinga omusajja kasita ayingiramu ddooti y'okukabaasanya oyo omusajja aba ayagala abakazi kalo yeetonda kaakati yali yeetondera ki oba yali amutereza butereza kateeteolaba bw'ayagala okuyingira mu misango ojja kudda ku biwala bino bikalo Nantongo onaamala govumye boti. Why are you talking about it? Why are you talking about Carol like that? Eddie is a man, I'm a man. Kati bw'okabasa badi touches ngangana kwogera mu timu Carol. Namukasa ajja kuvaayo wano omanyi bannayuganda ekisiru bye bambi bwe yali akoze nga tetwateeka ku Carol Nantongo maanyi n'akagaboozi ke twamala muteekako naawe omwana w'abandi kati abakazi temugenda kuvayo nga nedda muleke kunyigiriza abantu ng'eyali aleeta obujulizi yamala ne yeetonda kitegeeza yali akola nedda alabika bamunyigiriza ekisooka Carol si mwana muto nedda muwulire Carol si mwana muto nti yayogera nze amutimu Carol Nantongo for life kati tugenda maaso Ediawe yavuddewo muwulire Ediawe yavuddewo yabadde ne kakalaamu the answer kakalamu n'enkoko ze zonna zaafa bannange bambi yalina enkoko ze ne gundi ezize zaafa n'eza maani ono nedda ono omuvubuka yaani gwe basiba wako mako
Mako. Yagende Canada. Naye yali alunda enkoko n'embizi naye zonna zaafa. Yo yali abiriisa. Mako alimba. Mako yali afuna ebimeremere. Yali afuna ebimeremere. Ebintu byayogerako bibiri. Enkoko n'embizi teri munaku asobola. Ono gwanyumya Mako yajja. Kati yali atulimba. Wakanajja okushootinga. Nangamba sina na kyaggulu. Sifa twamuwanga ku mmere y'ewaka. Yali anga ku mmere. Amazima twamuwanga emmere y'ewaka. Bamuta musibula yeesisigiriza paka mukaga. Yali tannagenda Canada. Nangamba ngenda Tanzania soma. Nangamba ekigambo kusoma ne Mako tebikwatagana. Ate Mako yayogeranga. So twayongereyo. Mako yatumanyira. Eddie yawe yatudde ne kapeeso n'agamba nti bafutu soja bano bamanyidde nnyo famire yaabwe. Ate n'ekirala abafaayo ne bagamba nti Eddie yawe musiru be batategeera. Bw'abanga muzadde waabwe eyazaala Bobi Wine gwe batiitibya nti mugezi. Ye mugezi. Eshegeeza ne bano baba bagezi. Nanzijukiza ebyana bya ssenga byange. Bisiru naye ffe tuli bagezi. Bagamba. Ate nga soko ogivomozi. Tamanyi nti omwami amuwulira. Tamanyi nti abaama abamu nga tunaawasa. Tusooka ne tuwulira famire background basiru bagezi. Obuzibu bwe nina nina mukaze. Saawa eno naategeka mikolo. Ntunula nja kusenga wengadala embiga. naye n'omukolo gwange gugenda bamuzibu. Naye abayeekuba. Basenga abamu sigenda bayita nze ne bagamba. Era omukolo gugenda beera gwa munda batono. Yes, thank you. Kati muve ku mikolo gyange tugende maaso. Kakati ensonga zino eza Eddie yawe. Ekituufu kiri nti ziri sensitive. Naye omukulu alina okusooka ne yeesonyiwa ebyogerwa bafuutu soja. Bafuutu soja bagenda okwogera nga balina ensonga lwaki baboogedde. Bwe baba nga balina gwe bayisa omusiru. Kkiriza gaana nti oba oli awo alina bye yayogera ebyekisiru nga byolesa obusiru. So mu mbeera zifaananako bwe zityo baaba yawe alina okwesonyiwa bafuutu soldiers. Kuba bafuutu soldiers bo kye boogera bagamba bw'ogamba nti bafuutu soja bayingiridde famire yammwe baagala kutabulatabula famire yammwe. Yes. Bo baavuddeyo ne bagamba famire yammwe buzibu ki bwefunye mu politics. Era Eddie yawe agamba mbu yagenda okulaba muganda we mbu ne bamuganda bafuutu soja oyingira ofiisi ya Bobi. Byandigenzewa. Naye ne ngamba Eddie yawe bye yayogedde byabadde byakwewussa. Oba yabadde anyweddemu. Akyali ku level y'abafuutu soja. Kati nga nze njagala kulaba for example Gajjango ngamba. Yes. Kati nze mu bwongo obwange nina nno ekintu kino nkirabira mu perception ndala. Eddie yawe ayinza oba ayina ekintu kyayagala okuggusa lwaki. Bwe mba nzize mmozolaba muganda wange ne baŋŋaana. Eddie yawe alina oba ng'alina essimu ya Bobi Wine. Direct call. Ate tasobola butakwata mwana wa nnyina ne kitaawe. Anaakwata namukasa. Bw'oba ogenze kulaba wa Luganda. Ate bw'ogaana Makerere Kavule. Tewetaaga genda Makerere Kavule. Weebale. Bw'oba oyagala okulaba muganda. Weebale. Olina kukkirira Magere. Weebale. Kati Eddie yawe bw'aba yagenda ku Nuupu. Ne bamuganda olaba Kyagulanyi. That means teyali ku program. Bwe yandiyagadde okulaba omwana wa nnyina ne kitaawe bava ku bbere naye n'aliyonka. Yalina genda Magere. Singa yavuddeyo n'agamba Maama Solomon yaŋŋaanya. Weebale. Amufumbire kacaayi, amutereke ekinyoobwa. Thank you very much. You're welcome. Naye wano e Kavule waliwo protocols. Ate waliwo n'abalabikanga abafuutu soja naye nga mu protocol bali waggulu wa Eddie yawe. Weebale. Eddie yawe e Kavule. Akola ngaani alina kifo kikusse ku liteedi. Kati yali agenze olaba bwe yandiyagadde olaba mwannyina yabadde alina genda eri singa Eddie yawe yavuddeyo ne statement nagenda ewa Kyagulanyi mukyala we n'aŋŋamba togenda mulaba awo nandize sayidi ya Eddie yawe. Oba si bafuutu soja nga baamugaanira Magere. Natuuka wali awo nandibadde sayidi ye. Asirafuse tulite mukambwe muzibu. Weebale. Eddie mutwe namba unsinga. Magere naye wano e Kavule. Yes. Bya point. Obuzibu obuliwo nze kino nzize nkibagamba. Abantu nga ba Luganda balema okuacceptinga nti muganda waffe atuyiseeko takyali gwa bulijjo. Yes. Tebawa abaganda baabwe bitiibwa. Bw'osalawo n'ojja ng'oyambadde essuuti n'ogenda ku kitebe kya Nuupu e Kavule. Ne bakugaana okulaba Kyagulanyi ng'oli muganda we. Ate bw'oba ogenzeeyo ng'ogenze Kavule. Kitegeeza ogenze ku nsonga za nsi. Si nsonga za waka. Waliwo ne statement gye yakoze eyamwongedde omukubamu ebituli n'alabye abaana nga bagamba nti bulijjo
baba yawe bwayambala alabika bulungi efitina baba asirise alabika bulungi yeisiza ddala ng'omusajja omuganda alimu kattakaggulu okwekuluntaza okwegulumiza era ekitiibwa babadde bakimuweerayo bamuyita baba yawe naye yakoze statement n'agamba mwaliwa mu bafuuti soja aboogera nga muganda waffe bamukubidde mwaluwa okumwunguluza bafuuti soja nga bayiwawo omubiri baba yawe baba otuswazizza America, Canada, Sweden, wana abaana babasiba. Bambi ne gundi ate mujjukirira ku ebyo. Ani Palaso. Nakuba n'akayimba ne bagenda yo. Baba yawe baba. What I can say about that? Yes. Family ya Bobi Wine ndowooza yandivudde mbini ebintu nebeeranga oba baba basasudde baagala kuba musajja ate kisoboka musi kikyoyogerako nze nina waliwo omukyala eyo waffe yafa muganda we yamuwa obutuufu baatuuka nga baagala omusajja y'omu muganda w'omuto ye yatta mukulu kati moze boyogera ku by'oluganda yatta mukulu we n'afa nina family muzeeyi wange kikyoyogerako oba oli awo ndaba n'enneeyisa y'abaganda muganda we ebiseera ebisinga asobola okukulabira mu kifaananyi ekibimusinga mikwano webale baganda baffe people muganda waasobola okubeerako n'ennugu kati balaba ka Bobi Wine kato bali bakulu be wuli ayina mistress e Canada agenda n'atunuulira n'alaba obulamu bwe ng'obulamu bwe yali yeegomba muto we yabulimu kale n'asooka apinga muto we mukasajjukira abakulu bano be baasooka mu byobufuzi Eddie yawe yali ku kadi NRM bwe yamala n'adda mu DP omuntu omu yabakuba akalulu abantu babiri baaba Nyanzi n'akuba ne baaba yawe era omuntu oyo saawa zino ndowooza bamukola ki bamulootako Muhammad omukulu yamwesimbako awo Kampala Central emirundi egi ku kaadi ya DP naye nze kyandowooza baba yeetereze musuka ogaba obuntu osobola okujja lyogera ku kintu kya music naye politics kintu kirala mujja bavuma ate kati ffe kati olaba penge yakiwadde vibe ffe tunoonya kantu kati agenda tutwaliriza wa omuntu yenna yasoma amawulire oba ne buloga yenna ne bwaba teyagasoma amawulire geekola gokka bagamba what makes news nti ani Eddie yawe ng'abaana batandika baba yawe yaliko baba yawe tubadde tulina ekifaananyi mu kimutwalira naye kati bamulebudde yize nkugambye bampadde n'amawulire baba yawe mbwe Canada gyali mbwai naye omukyala wali omwana eyamubuuziza n'agamba ku kijja kya Sentamu wa Luganda kigwe baaziiseeko nga baamuziise ba byabufuzi bya people power tewali naye bano abaana bafuuti soja booyogerako ebyo bafranka senteza abaana bangi abafiiridde muwebale abamu balina mukomera baba yawe ayagala kumanya family ya Bobi Wine yali efiiridde yakyagula yali efiiriddwayo kubona yabadde akola ssemume n'agamba family yaffe enyigiriziddwa nnyo ebyobufuzi omwana n'amubuuza bayasini kawuma bafranka senteza balita nabukene dani kyeyune babaziika ku kijja kya Sentamu ye baali beewa ayongereza okwo bayasini matete abali mu kkomera bagadafi bakireewo kivumu bakireewo famire ya Sentamu so abaana bakula abamu bafiirwako ne ab'enganda zaabwe n'emikwano gyabwe n'abala bali makomera so baba yawe ne baba Nyanzi ebintu bino bivuge mu ngeri ya kisajja mukkiriza nti oli muganda wammwe naye kati nammwe temukyasobola mukontrolinga baba yawe atuyambeko kijja mukolera nnyo alabire kalito mistress ake Canada obusiru bwamweyimiridde abaana kyo baatumuwadde bagambye bannange omuntu abadde alabika bulungi oyo nga tayogedde naye bw'ayogedde talabise bulungi baba yawe inna lillahi omuntu bwembadde mpeki baba yawe